Basiri Aji Kazibwe Bashir mbazira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Munywanyi yatuyiranga omubiri ennaku zino nga tugwa ku ddongo kalu. Ng'omubiri gwo tetugulaba gwe watugamba mbayirawo omubiri. Nga tugwa katakakalu akataliiko yadde akafaliso gwe yatuyirangawo omubiri oba wagujjawo. Munnange situkyakuwulira. N'eddoboozi lyo sirikyawulikika. Nnyo. Waliwo ebibuuzo bingi ebiroteetingira. Mu bwongo bwange ng'ekya TV neebuuzanga. Omusajja ono yajjawa ssente ez'amangu ezikola TV nga yakayingira Parliament setteeserezo. Oluvannyuma lw'okwebuuza ebibuuzo ebingi n'enkuba n'omutwe ku kisenge n'ensirika n'embireka nga ye nfaaki ne ŋŋamba owange abantu babeera ne ssente zaabwe babeera ne busevingi bwabwe. Osanga omusajja yagenda okujja mu Parliament nga yali yategeka dda akasente ke kale kaakasente waali kafunye naye layisinsi omuwagizi oba omubaka wa NUP ow'enkyukakyuka okuwa layisinsi ekola TV nga ne be basanga ne layisinsi ezikola emirimu gyabwe abasinga baazibajjako nga ne His Excellency Bobi Wine takyasobola kulinnya ku stage baamuggyako gwe n'ofuna layisinsi. Museveni n'akukkiriza gwe wa NUP ofune layisinsi. Munnange oyinza okuba olina omukisa gwo ng'era bwe ŋŋambye ng'aliibwengo. Oyinza okuba olina omukisa gwo nga ne layisinsi wagifuna. Naye TV yo etuyambye ki? TV yo ng'amawulire g'enkyukakyuka sigalabako. TV yo nga toleekako programs za byabufuzi kale oba osazeewo okuyita ba NRM n'obayita n'otuuzaawo itongo oba n'otuuzaawo ani ne tulambika ensonga ku TV yo kubanga TV yo yalibadde nayaffe naffe tukunye ekyaffe tukunye waffe akoze ekintu kwe tugenda okuggusiza amalwe sigalabako. Ebyemolo saabirabako fefe Kasserubogo sibirabako. Munnange Kazibwe Bashir mbaziira mulungi nnyo mu kukola zi deep analysis ku nsonga z'ebyobufuzi oba ez'ebyentalo. Era olutalo lwa Russia ne Ukraine musajja mukulu alubadde wakati okulambika ensonga bannange ekiri kitiika akati kituuse wano naye ng'ate ne mu Uganda mulimu olutalo olugenda mu maaso nga teweetaagisana kunonooza bye Ukraine nga teweetaagisana kunonooza bye Russia kubanga ne mu Uganda tuyinamu Russia oba tuyinamu olutalo olugenda maaso talukolangako analysis yonna. Ne baddira Mudin Mukoza n'agamba tutulugunyizibwa w'ekitiibwa omulamuzi mu kkomera ne bamusiba myezi 8 mbu yakyankalanya kkooti. Sibirabangako ku TV. Abasiba ab'enjawulo sibalabangako ku TV. Muhammad Ssegirinya Alan Ssewanya na bannanupu banno to the extent ti Ssegirinya musalaŋŋana nsalo mukulembera mu kitundu mwe musaŋŋananira ensalo naye sibirabangayo. Munnange zisaagala nnyo kulumba abantu naye waliwo wootuuka n'ogaana naye kiki ekigenda mu maaso mu maka muno? Omusajja bw'otuuka okutandika okwebuuza ebibuuzo ki ekigenda mu maaso maka muno? Obufumbo bubeera bugayegaye. Olaba nga waliwo ekitateredde bulungi naye naffe tulaba nga waliwo ekitateredde bulungi ate osirika nnyo. Wayina eddoboozi erikankana, wayina eddoboozi eriyugumya ensi era nga tukwesiimisa nga tugamba omusajja ono waalituukira mu Parliament agenda tutulwanirira. Amangi wakozesanga ku radio ne ku zi Facebook wallahi gaali mangi nnyo era twakuyinamu essuubi ne tugamba ono ate bw'ayingira ekisaawa agenda tuteebera naye wenjogerera tonna tuteeberayo yadde goolo neegi ng'ale twakugula bwesedde bwa ssente nga tukulinamu essuubi nti ogenda tuteebera ttiimu yaffe naye eddoboozi lyo siriwulira okuva lwagenda eyo. Simanyi kiki kiri mu kayumba ako gye mubeera Kazibwe Bashir mbaziira sinza kikulimba ekiri mu kayumba ako oba we mutuuka eyo waliyo empiso gye batunga emmwa ne bagisiba ne bagabunira todda mu kwogera oba bateekako amasanda ga supagulu nga bw'otuuka mu Parliament kyekisookerwako. Kyokka ate ekyennaku oli agenda mutono nnyo olugira n'agejja nnyo noga ono supagulu nga mulungi aziba bigambo byokka taziba wayita mmere. Kazibwe Bashir mbaziira aji ku ground oli mutono, ku ground oli mutono. Kyova olaba ne bwe twali mu kuziika ebbombo
abantu bakulemesa okwogera ne bagezaako bakkakkanya zewe nali ntudde kuba nakuli mabega ngamba mu mutima ndi bantu aba n'ensonga zaabwe nange nze Yekolera obaani siina maanyi ndabaga nti mukkakkane be bamanyi ensonga zaabwe n'obulumi bwabwe be bamanyi bye baayitamu okunoonyeza obululu bye bamanyi bye baayitamu okukufuula kyoli bwe baba basazeewo bakwegambireko kubanga ebika by'okwekalakaasa bingi waliyo eyeekalakaasa ng'akukuba jjinja waliyo eyeekalakaasa ng'akusiriikiridde waliwo eyeekalakaasa ng'akuvumye waliwo eyeekalakaasa ng'akuŋŋodde kakati okwekalakaasa kw'abantu abo gwe wakufunamu Bashir yali omwagala w'abantu okutuuka olunaku olwaleero nga tokkirizibwa kwogera kigambo kyonna awakuŋŋaanidde abantu weekuwe mu kifuba otherwise ntuusa okusaasira kwange eri muganda waffe Burhan Kizza ali eyo Bulaaya yaweereza bamaama we25,000 abazigu ne bamulumba ne bamutta abaagala ssente awo Uganda weetuuse era bwe nalabye nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'akola statement nti kati olunaku olwaleero buli munnayuganda alina obusobozi obufuna obukadde 3 mu mwaka nintunuulya ne ŋŋamba ono nekyafuga takitegeera musajja wattu oba afuga nsi ki alabika afuga Oganja nga yalowooza afuga Uganda kuba ffe mu Uganda mwe tuli omuntu watuukira okusaanyawo obulamu bw'omuntu ku 25,000 kitegeeza obukadde 3 mwaka tasobola bukuŋŋaanya oba tasobola kubuyingiza kale ne waba bamaze okubusaasaanya naye nga Burhan Kizza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ansaba omwoyo gwa maama Allah agulamuze kisa ate naawe akugumye era ojjukire nti okuze nnyoko bwafa lw'okulira ddala kuba temunsi teri akwagala kusinga maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitambuze.